ngabere monya ku Mande eya Sabiti egya ekkanisa ya House of Prayer Ministries International lweweza emyaka 11 ng'eweereza mu kibuga eri abalokole n'abatali okujaguza kwa kusande ng'ennaku z'omwezi 30 ku ttaka ettukuvu eri Kanani amaka amatongole ag'ekkanisa eno eryagulibwa abakkiriza. Leero mu nsengeka ey'emyaka 11 katutunuulire okusaba okw'okuyita mu kiro okwabangayo ku Lwokutaano olusemba mu mwezi na buli Lwakutaano mu nnaku 14 ez'okusaba n'okusiiba. Engeri gye kwajjumbirwangamu okusaba okwa Vision Night kwe kumu ku kutegekebwa ekkanisa eno. Era katulabe okwa 2018 Desemba 31 okwatuyingiza mu 2019 omwaka ogwali guggwako ne wazuulwa ekirwadde ekya COVID-19 ekyaviirako byonna okuyimirizibwa era okusaba okuzengawo nga kuba mu ngeri ya sayansi. Okujjumbira ebikolebwa ekkanisa eno ke kamu ku kabonero akalaga nti abantu bayaayana okufuna ekigambo ekitaliimu bukuusa era ng'obulwa woyise ekigere naye ekisa kya Katonda ne kibaawo ne wataba alinnyibwa kufa. Buno bujulizi mu myaka gino 11 abakkiriza buli lwe zaaweeranga essaawa 6 ogw'ekiro olw'omwaka omujja nga gutandise nga bakoleeza ettaala ez'essimu zaabwe mwattu ate nga tewabaawo ye mulugunya enkeera nti eyange baagibbye mu kusaba kwa Vision Night. Wademo okusigula essimu y'abagikola bulungi mu bbanga. Leero twandiwalisa obutambala naye katusooke essimu zaffe eziriko ekiraga nti Yesu yaleeta ekitangaala. Mwebaze waniko osinga eneibawo mugambe webale Yesu nze omunaku essimu nangijeewa. Amaanyi agakozesebwa mu mbeera ey'okusaba ga njawulo nga buli omu yabanga n'akatambaala ke nga tebannayingira mu ssaala ey'amaanyi era baawubira omwaka omukadde okwaniriza omujja. Ekigendererwa ky'okusaba kuno kwe kussa mu maaso ga Katonda okwolesebwa kwa buli muntu omwaka ogutandise gube gwa njawulo era kino omusumba Bugingo azze akiggumiza. Alina okwolesebwa okwa transport company, alina okwolesebwa okw'okuimportinga, alina okwolesebwa okw'exportinga, alina okwolesebwa sabira ddala tetunda bakola bwe twabadde saba oyongeremu amaanyi mu linnya lya Yesu. Omusumba Alozias Bugingo mu bubaka bwe yagumya abantu obutawuliriza maloboozi agabamalamu amaanyi nga Katonda akuyimusizza. Abantu balina amaloboozi agatiisa, balina amaloboozi agakanga naddala nga bategedde nti Katonda akoledde atasaanidde kubanga talina famire, tasaanidde kubanga eggwanga lye si lye babadde baagala liweebwe. Katonda bw'abaaga nti nze mwene kitegeeza era yeye mwene agenda kulwana entalo zonna. Katwejjukanye obubaka bw'omusumba Bugingo eri abakozi. Ogwo omusaala gw'ofunye gulowooleze n'amagezi, teekateekayo emirimu egizaalibwa omusaala ogwo. Ku kuteekateeka emirimu egizaalibwa omusaala abali mu mulimu ogwa boda mu February 2019 ekkanisa ya House of Prayer Ministries International yabasembeza ekyali tekibangawo era wano we tugenda okutandikira olunaku olw'enkya.